okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabe waffe omulungi owa 3ABN TV Uganda, twagala okwebaza Katonda ate mu ngeri y'enjawulo olw'okubukeesa olunaku luno olw'olwaleero. Kiba kya nsonga okukeeranga buli ku makya ne tusoma ku kigambo kya Katonda, Bayibuli. Ku mulundi guno tuli bannamukisa nti ate ekitabo ekisingira ddala otukwatako mu mirembe gyaffe gino egya bulijjo, mu mulembe guno gwe tulimu kye tuli okutunuulirako, era nga kino kye kitabo eky'okubikkulirwa. Nga tetunnaba kutandika kyakuyiga kya lunaku olwaleero, ngenda kusaba ate weewombeke wamu nange twegayirire Mukama Katonda waffe ajje abeere wamu naffe. Taata waffe omulungi, tukusaba ate nga tugenda okubaako kye tuyiga mu kaseera kano, yongera okubeera wamu naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wiiki ewedde twayongera okwetegereza ekitabo ky'okubikkulirwa essuula e13, era nga mukwano gwange ndaba essuula eyo ekomekkereza n'ebibuuzo bingi. Twalaba nti waliwo obwakabaka obugenda okuvaayo okunyigiriza abantu abanaasalawo okwetwalira erinnya lya Mukama Katonda waffe, era nga obwakabaka buno oba eggwanga lino ligenda kukaka abatuula bonna ku nsi. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula e13 tuli kwejjukanyaamu olunyiriri olw'16, neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Ebigambo ebyo bituleka n'okubuuza kungi nnyo. Ddala ddala bonna baamala ne bakkiriza enkovu eno, tewali baayimirira. Olw'17, era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Kirabikanga ensi yonna etwaliddwa. Waliwo okukakibwa, teri kugula, teri kutunda, okutuusa nga oteekeddwako akabonero akatali kalungi. Singa Bayibuli eba ekomekkerezaawo, essuubi tuba tetukyayina, kubanga tutandika okwebuuza, ddala ddala teri baayimirira? Ddala ddala mu abo abaali bayigganyizibwa bonna baasalawo okwewaayo eri ensolo ne basuula obwesigwa bwabwe bwe balina eri Katonda? Awo ndi we tukwatira ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero, okubikkulirwa essuula e14 n'olunyiriri olusooka, nga Bayibuli etandika n'amawulire gano: ne ndaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni, era wamu naye akasiriivu mo 140,000 mo 1,400, egyo gye 14,400, nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku byenyi byabwe. Ebyo bituva okulaba mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 13. Bayibuli egamba nti waliwo abo abawangula. Obw'omukwano njagala okukakasa, oyinza okubeera eyo gwe nga munnange oyina engeri gy'olaba ensi, ebizibu bye bimu ebikujjira, bye bizibu ebimu ebijjira abalala, gwe n'olowooza nti munnange ebizibu ebyo ebikujjidde bigenda kukuwangula, era n'osalawo weeweeyo ebintu ebyo ne bikuwangula.
njagala okukakasa nti ebizibu byebimu bigira abalala ate abalala ne babiwangula. Bayibuli etwolekesa abantu abatonotono 14,114 era ng'abantu bano bawangudde ensolo, bagaanye okufuna akabonero k'ensolo, basazeewo okubeera abeesigwa ne mu kufa. Abantu bano bamalirivu, banywedde mu ekyo Katonda kye yabayitira. Oba ensolo ekola byonna by'ebikola ebikole, bwe kuba kufa basazeewo kunywera. Wenzira muganda wange gy'oli, ebizibu ebikutuukako ebitonotono bino eno obyeŋŋanga otya owooluganda? Kankubuza ekibuuzo, bw'ofiirwa okolimire Katonda omugambe nga bw'ataliiyo ddala oba mwesigwa gy'ali? Ate fiizi bw'obeera awo nga renti akutuddemu ogenda kukola ki? Ogenda kusalawo weenyigire mu mirimu Katonda waffe gye yagaana olw'okubanga oyagala kufuna ssente. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okubiri nti tulina okubeera abeesigwa ne mu kufa, era Katonda waffe agenda kutuwa engule ey'obulamu. Abantu bano ababadde banyigirizibwa mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 13 wano tulaba nga baweereddwa. Ki kye baweereddwa owooluganda? Bafunye omukisa, batambula wamu ne Yesu mu kibuga kye ekiyitibwa ekibuga Sayoni. Bagenda kubeera wamu ne Yesu, bagenda kubeera n'obulamu obutagwawo olubeerera. Ennamba y'abantu bano Bayibuli emaze okuginnyonnyola, bali 14,114. Ekyo nno kituzzaayo mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'omusanvu, kubanga awo we tusookera ddala okulaba ennamba y'abantu bano. Katugendeyo. Okubikkulirwa essuula ey'omusanvu, Bayibuli egamba nti abantu bano bava mu bika 12 ebya Isirayiri. Isirayiri ey'omulembe guno ye Isirayiri be bantu ba Katonda abali oba ababunye mu nsi yonna. Bayibuli eboogerako bw'eti mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda, oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina ekinene, omuntu yenna ky'atayinza kubala, mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi, nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mukono gwabwe. Edda ennyo mu bwakabaka bw'e Roma waabeerangawo okubbinsana mu misinde. Omuwanguzi yaweebwanga olugoye olweru era n'aweebwa n'ettabi ery'enkindo. Omuwandiisi w'okubikkulirwa atugirayo ekifaananyi ekyo n'atugamba nti n'abo abagenda okuwangula bawangula ki? Bawangula ensolo eri eyasazeewo okubayigganya. Bawangula batya? Bawangula nga banywerera ku ekyo Mukama Katonda waffe ky'abayitiddeko. Bawangula nga bayimirira ku mazima ge bategedde. Tebafaayo kiki Setaani kyabakola as long as bakakasiza ddala nti enkolagana yaabwe ne Katonda ya ddala. Olw'ekkumi, ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'eri Omwana gw'Endiga. Bagenda kubeera mu maaso ga Katonda olubeerera nga bamusinza. Tekyali kuddamu kuyigganyizibwa, tekyali kuddamu kugula simanya kutonda ate bino byapa. Nedda, bagenda kubeera mu ggulu olubeerera. Abantu bano 14,114 Bayibuli egamba balina ekyenjawulo kye balina abantu abalala kye batalina, era nga gwe mutwe gwe tuli okutunulako olunaku olw'olwaleero, ly'erinnya lya Mukama Katonda waffe. Bayibuli egamba katujjukanye okubikkulirwa 14 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe
nga liwandiikiddwa mu buyenyi byabwe. Abantu bano balina erinnya lya Yesu ate balina erinnya lya Katonda waffe nga liwandiikiddwa mu byenyi byabwe. Bwe tuba tubasomyeko mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'omusanvu olunyiriri olwokubiri, Bayibuli egamba balina kye balina mu byenyi byabwe. Bayibuli egamba bw'eti: ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, olwokusatu, ng'ayogera nti, temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe mu byenyi byabwe. Ne mpulira omuwendo gwabwe abaateekebwako akabonero baali 144,000 abaateekebwako akabonero mu buli kika eky'abaana ba Isirayiri. Ekiri mu byenyi byabwe okusinziira ku kitabo ky'okubikkulirwa essuula 7 olunyiriri olwokusatu, Bayibuli egamba ke kabonero. Omuwandiisi agamba nawulira nti baateekebwako akabonero ka Katonda mu byenyi byabwe. Kyokka ate wano mu kubikkulirwa 14 Yokaana bw'alaba wali yabawulira mu kitabo ky'okubikkulirwa ey'omusanvu. Mu kubikkulirwa 14 bw'abeetegereza agenda okulaba nga mu butuufu ekiri mu byenyi byabwe ly'erinnya ly'omwana gw'endiga wamu n'erinnya lya Katonda. Nga kitegeeza ki? Akabonero ka Katonda akali oba akateekebwa mu byenyi byabwe mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'omusanvu ly'erinnya lya Katonda wamu n'erinnya ly'omwana gw'endiga eriteekeddwa mu byenyi byabwe. Erinnya lya Katonda lyeririwa? Bayibuli etugamba mu kitabo kya Isaaya essuula eya 48 olunyiriri olwokubiri, Bayibuli egamba bw'eti: kubanga beeyita ba mu kibuga kitukuvu era beesigama ku Katonda wa Isirayiri, Mukama ow'eggye ly'erinnya lye. Bayibuli egamba nti erinnya lya Katonda waffe ye Katonda Mukama ow'eggye. Erinnya eryo lirabikibwa mu byenyi byabwe. Wabula gye buvuddeko twayiga nti abaana ba Isirayiri Katonda waffe yayagala abaana ba Isirayiri oba ayagala abantu bonna okutuuma abaana baabwe amannya okusinziira ku mpisa ze bandyagadde okulaba mu baana bano. Empisa ya Katonda waffe yeeyoleka etya? Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Okuva essuula 34 Okuva 34:5 n'olw'omusanvu. Mukama n'akkira mu kire n'ayimirira eyo wamu naye n'atendereza erinnya lya Mukama. Mukama n'ayita mu maaso ge n'atendera nti, Mukama Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjukira okusaasira eri abantu 10,000, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atali muggyaako omusango n'akatono oyo aligubaako. Awala n'obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe ku mirembe gy'abannakasatwe
n'egyaba Nakana. Musa yeegayirira Mukama n'amugamba Katonda ndaga ekitiibwa kyo. Mukama kyava amugamba nti tosobola kulaba kitiibwa kyange n'osigala ng'oli mulamu, wabula ŋŋenda kukwata nkuteeke mu njatika y'olwazi olabe ebitundu byange eby'emabega. Mukama kyava akola statement eno gye njagala tulowoozeeko nti bwe nnaaba nkuyitako nja kwogera erinnya lyange. Bayibuli egamba nti Katonda bwe yali ayita ewa Musa oba bwe yali ayita ku Musa kye yayogera kyekyo nga bwe tukirabye. Agamba Mukama Katonda. Jjukira Isaaya essuula 8 olunyiriri olwokubiri lutulaze nti eryo ly'erinnya lya Katonda. Kakati Katonda waffe takoma kwogera linnya, ayongerako bino: ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Katonda mu kwogera erinnya lye aliwerekereza empisa ye. Empisa ya Katonda erambikibwa mu linnya lya Katonda. Owooluganda njagala okukakasa, Katonda waffe si police officer, Katonda waffe si munnamagye. Bayibuli egamba Katonda ajjudde okusaasira era alina ekisa kingi. Tewayinza kubaawo kusaasira, tewayinza kubaawo kisa okuggyako nga waliwo ayina okusaasirwa era nga waliwo ayina okukwatirwa ekisa. Njagala okugamba munnanga ndaba nti nga Adamu tannaba kugwa, empisa eno ey'obwakatonda yali temumanyikiddwako, wabula Katonda waffe yali amanyikiddwa nga Katonda ow'okwagala. Kati okutuusa nga waliwo Adamu n'olulyo lwe ye gwe nange abaali beetaaga okusaasira, abaali beetaaga ekisa nga bamaze okugwa, awo nno bamalayika lwe baamanya nti lindako, okwagala kulina ekisa, okwagala kulina okusaasira. Era nga Katonda waffe akugamba nti ebibi byonna by'okoze ye agenda kusaasira, agenda kukwatirwa ekisa. Ayongerako n'agamba alwawo okusunguwala. Akantu ako munnange nkaagala nnyo. Era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjudde okusaasira eri abantu 10,000. Asonyiwa. Empisa eyo eteekeddwa okubeera ng'eri mu abo Bayibuli beeyise abagenda okubeera n'omwana gw'endiga, abagenda okuwangula ensolo, abagenda okuyimirirawo yadde bayigganyizibwa. Owooluganda simanyi obaako okategedde. Ebiseera ebisinga tugenda ne tukola ebintu ebitali birungi. Tetutera kukola bintu bitali birungi, wabula tetukola birungi. Kati olw'okubanga tetukoze birungi ne tulyoka tutandika okwekwasa ne tugamba obuntu, ndi muntu, nange nnemererwa. Bayibuli ekimanyi, Katonda waffe akimanyi nti oli muntu, naye agamba nti empisa ye eteekeddwa okubeera mu kiki? Mu kyenyi kyo. Kitegeeza ki? Nti walina okubaawo enkyukakyuka mu by'okkiriza, walina okubeerawo enkyukakyuka mu ngeri gy'olabamu ebintu, walina okubeerawo enkyukakyuka mu mpisa yo, era empisa eno eyina okumalirira nti tekyuka yadde embeera ekyuse. Kankuwa ekyokulabirako. Oteekeddwa okusigala ng'oli mwesigwa, yadde olina omutwalo gumu, yadde olina emitwalo 10, yadde olina akakadde kamu, yadde toyina. Oteekeddwa okusigala nga teweemulugunya, yadde oli mu ssanyu, yadde ng'oli mu nnaku. Oteekeddwa okusigala nga oggumidde ku mazima g'omanyi. Tulina ekyokubirako mu Bayibuli eky'omusajja eyalina empisa ya Katonda mu bwenyi bwe. Bwe nnyinza okugamba nti erinnya lya Katonda lyali lyamuwandiikibwako mu bwenyi bwe.
omusajja ono erinnya lye ayitibwa Yobo. Tutandika ne story ya Yobo. Tetumanyi ngeri gye yafuna bugagga, wabula Bayibuli egamba we tumulabira bwe tuti nga musajja mugagga nnyo. Yadde ye kennyini akugamba nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi bwereere. Tumulaba alina ebyobugagga. Bayibuli emuwandiikako mu kaseera ako ng'alina ebyobugagga nti obumalirivu bwe eri Katonda, obuggumivu bwe eri Katonda n'obwesigwa bwa nkizo. Kyokka ate mu ssuula ey'okubiri ebyobugagga bino nga bimaze omuggyibwako nga talina kyasigaza ng'oggyeko omukyala Setaani gwe yali ayinza okukozesa okumusuula, Yobu asigala mu malirivu. Empisa efaanana bw'etyo Katonda waffe gy'ayagala erabisibwe mu ggwe nange. Era Bayibuli egamba abo abagenda okutambula ne Yesu, abagenda okubeera wamu naye mu bulamu obutaggwaawo, abagenda okwambala engoye enjeru, abagenda okuweebwa amatabi ag'enkindo, be bagenda okubeera n'empisa eyo. So nga ate empisa ya Katonda eyanjulwa bulungi nnyo mu tteeka lye, nti amateeka Katonda yagatuwa nga empisa ye ewandiikiddwa, era n'atugamba nti nga bwe gali, ekyo kyennyini kye njagala okulaba mu bantu bange. Amateeka gano nga gazimbiddwa ku musingi ogw'okwagala, nga Katonda waffe ayagala gwe nange tubeere nga tulina okwagala okwannamaddala gy'ali, wamu n'okwagala okwannamaddala eri balirwana, okwagala okwannamaddala okutuukira ku ssa nti nga Yesu bwe yafa ku lwaffe, naawe nange tusobolera ddala okufa ku lw'abalala. Eyo y'empisa Katonda waffe gy'ayagala okulaba mu bantu be. Bw'otuuka awo munnange erinnya lya Katonda ligenda kubeera nga lirambikiddwa oba nga liwandiikiddwa bulungi nnyo mu bwenyi bwo ne mu bwenyi bwange. Oluganda, olutalo lwe tulimu lutalo lwa ddala. Ekibuuzo, abantu bano kiki ekibasobozesa okubeera nga basobodde okuwangula era nga bayimiridde n'omwana gw'endiga ku lusozi? Y'empisa ya Katonda. Yesu bwe yali ku nsi kuno, Setaani yamulumba mu ngeri zonna gye yasobola omulumba, naye teyasobola muwangula. Lwaki? Kubanga empisa ya Katonda, erinnya lya Katonda lyali liwandiikiddwa mu kyenyi kye. Yali agumidde, yali atebenkedde mu kukola obulungi, nga tewali kintu kyonna ku nsi kuno kiyinza kumunyeenya kuva ku mulamu ogwo. Ekyo kye kintu Katonda waffe kyayagala okulabamu, era kye kintu Katonda waffe kyayagala okundabamu, empisa ye mu bulamu bwange. Ekibuuzo kijja gy'oli, ekibuuzo kijja gye ndi. Kiki ekiyinza okukugira empisa ya Katonda eno okwolesebwa mu bulamu bwaffe? Nkubuuza ekibuuzo. Kiki ekikulobera okusonyiwa nga Katonda bw'asonyiwa? Kiki ekikulobera okubeera n'ekisa wamu n'okusaasira? Lwaki obusungu bukyakuli mu mutima? Lwaki obukakkamu butuli wala? Lwaki obuwombeefu tubwogirako bwogezi? Lwaki okwagala okwannamaddala okutuuka ku ssa ery'okufa omulala asigale ng'akyali mulamu tukyogerako bwogezi? In fact waliwo omufumbo gwe nayogerako naye ne mpulira nga n'amazzi gagagala kumpitamu, ne mubuuza nti singa mukyala we agenda kufa osobola okusalawo okufa mu kifo kye yasigale ng'ali mulamu? Naŋŋamba sisobolerako ddala. Lwaki empisa eyo ey'obwakatonda tetuliimu? Oluganda njagala okukakasa, yadde empisa ey'obwakatonda eyo tetuliimu, Katonda akaseera kano atugamba nti tuteekeddwa okugifuna. Ebintu by'okusaaga, ebintu by'okubalaata tulina okubiteeka ebbali. Kituufu Katonda waffe wa kisa, naye ekisa ekyo ky'alina ayagala kukitulabamu. Era abo bokka bagenda okusobola okuwangula be bantu abo abagenda okubeera ng'empisa eno ey'obwakatonda bagyemanyiizizza. Lwe lunaku olw'olwaleero Mukama Katonda waffe lwakuwadde nange lwampadde, empisa eno ey'obwakatonda twongere
okugyemanyiza mu ffe. Tomanya olunaku olwaleero Katonda affe ayinza okugezesa ebigezo bino bwe bijja. Katonda affe wayagala obeere mukkakkamu. Katonda affe lwayagala otandika okubeera omusajja omuwombeefu, omukyala atasonguwala. Bw'otandika okwemanyiiza ekintu ekyo kijja kgenda kikkuliramu okukkakkana ng'otebenkedde nga naawe oggumidde mu mpisa ey'obwakatonda. Bamalayika ba Katonda bwe banaakutunuulira bajja kukulabamu akabonero ka Katonda. So nga teffe abaana b'abantu bwe tunaakutunuulira tujja kulaba erinnya lya Katonda. Tujja kugamba nti mu butuufu omwana oyo, omukyala oyo, mukyala wa Katonda ddala. Simanyi ki ky'olinda, wabula tandika okutambula mu kkubo lino oyongere okukula mu mpisa ya Katonda okutuusa Katonda bw'anaakulaba n'agamba nti mu butuufu empisa yange, erinnya lyange lizaaliddwa mu mwana oyo, mu mwana ono. Olunaku olwo lwaleero ng'ate ogenda kubaako emirimu gyo gy'okakkalabya, kyandibadde kya nsonga ojjukire nti empisa ya Katonda yegenda okubeera ng'ekulabibwamu ne mu ngeri yennyini gy'okolamu emirimu. Bw'obanga obadde olina omulimu gw'okola nga tegugenda kukusobozesa kufuna mpisa ya Bwakatonda eno, kiba kya nsonga nno n'oguleka. Kagibe mikwano, kakibe ekintu kyonna kyonna ekiyinza okukulobera okufuna empisa eno eya Katonda, okufuna erinnya lya Katonda mu bwenyi bwo, kubanga empeera nnene nnyo teyinza na kugeraageranyizibwa na ku biki bye tuyitamu, na ku biki bye tujja okusalawo okwesalako okusobola okukakasa nti erinnya lya Katonda liwandiikiddwa mu bwenyi bwaffe. Teryagenda kutuuka mu ggulu okutuusa ng'erinnya lya Katonda liwandiikiddwa mu bwenyi bwe. Kiba kitegeeza ki? Si kumala gagenda bugenzi ku kkanisa kusaba, kusoma byawandiikibwa, nedda. Wabula walina okubeerawo okumalirira okugondera Katonda waffe mu ebyo byatugambye okukola. Mukama akuwe omukisa ng'olunaku olw'olwaleero luziba ate nga empisa ya Katonda eyongedde okulabika mu bulamu bwo. Kale katusabe. Taata waffe omulungi atudde mu bwakabaka obw'eggulu, tukwebaza ate olw'okutubikkulira nti kiba kya nsonga empisa y'okwolesebwa mu bulamu bwaffe. Mu kaseera kano kennyini Mukama tukusaba ekyo kibe kya ddala. Yongera okubeera wamu naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.